kifungo je? Ndio dada. Okutugwa Megaton kubuuzako yonna gy'osobola okubeera ng'otulaba muzeeyi Megaton ge mannya bigambo si birungi. Alien Skin kubiddwa era amawulire genfuna nsonga zonna abadde ali wali ejjinja n'ebigambo tebitambudde bulungi. Jjukira nti si gwe guno omulundi okusoose okubeera nti Alien Skin akubwa. Ebinja by'abaana oba by'abavubuka abalina effujjo mu jjinja awo bingi era nga byo bigamba bya nkyukakyuka. So musaawe eno kankubire omukulu abadde wali ejjinja ng'ebigambo bigenda mu maaso era nga ye ttiimu Alien Skin be bamu ku bakwasaganya ensonga za Alien Skin abeere ng'ambuulira emberebezi kwevudde. Mukulu gwa Megaton ffe tuwewe kubeera nti tukuweereza tukuweera ddala information mu nsonga yonna etambula ekiba kiguddewo ne tuba nga tukikuweera ddala bulungi nnyo. Babadde bagenze Mama Anita Amongi abadde amututte abeere ng'akuba abantu omubbali. Abantu beeyo tebaasanyuse kubeera nti bamulaba. Ganja Sebo kigatta ogamba otya? ndi mukalamu mpozi gwe. Embeera eri ejjinja. Embeera eri ejjinja yabunkenku. Abantu b'ejjinja bano Omusoga akuba kulaga obutali bumativu. eleese wunnunnu. Ereese wunnunnu. Ereese obunkenke nnyo ku bantu abakkiririza mu kabira. Era bagamba mafiya boosi. Bamufudde kimpenki ekubire. Yimbizibwa Ndubaale. So olunaku olwaleero Alien abadde agenda okuyimba. Aliyinza bamukubira ku bivvulu by'enaali. Omukulu bajooga mujooge. Abayimbi abalala bagenda ne bayimba balasita. Liripazo n'akuba ekisododo kye. Bakusaasira ne banyeenya amabina gaabwe. Era bangambye bbe yeyisiikaawo nga bagenda eyo simanya solotiwa. Bulungi nnyo yabadde n'embaale. Mbu n'ayimirira abantu ne basooka bakuba omuzika awo n'agenda. N'agamba n'abantu b'embaale nti bannange omutabani mu musonyiwe omwana si yamutta. Okitegeera olupopo dansa nga ab'embaale bagamba nti tasoboka si kyekyo baana. Aye baanange. Agenda n'atukolera wano ebintu naye ffe tumulinze mu mpaale muno. Tetukeeta. Akapa tetukeeta okusokyiwapo ate oyo. Okategeete. Kaakati Opwata yafa? Opwana yafa. Ati tokukisatulira ekyo. Okitegedde. Tetukeeta okukkiriza kutumanyira. Okijjeeyo bulungi. Ge maloboozi agabadde embaale. Rasita bebekulu ng'agezaako okubakkakkanya. So Alien agenze n'ayimba Sipiika Rebecca Kadaga babadde n'olukuŋŋaana lw'enaali emwe. So mu bayita St. Jude. Kisanvu babadde. N'apafoominga bulungi nnyo. Bw'amaze okupafoominga. Emmotoka z'abadde yazipaakinze ku poliisi. Eri awo mu kitundu. Bw'amaze okupafoominga ne bazisembeza kumpi wano nga ku St. Jude. Baba bavaayo ne ttiimu ye. Tugenze olaba abavubuka abambadde amasaati g'enaali. Abamu bagamba nti Mbaale community ewangaalira mu jjinja omwo. Jjukira nti Eastern Uganda lwe luguudo lwe lumu ab'Embaale lwe bakwata ne Busoga yonna bava bonna sayidi zeeyo. Kitegeeza jjinja sitaawo.
abantu bamasaba bangi nnyo abawangaali pafeepaale ne bakyamaawo pafeepaale ne bakolera awo mpolampola emirimu gyabwe bona ayi bulayi okategedde okay kakati kyokero otuweereze embeera etandise ya kimpowoozi Alien ayimbye bw'amaze okupafoominga obulungi nnyo crowding eraga batambula naye bw'amaze okuva ku stage agenda nga bwe bannyonnyodde entambula ze bazisembeza kumpi eri abantu abavudde mu audience nga bamuvaako emabega nga ye amanyi bawagizi be beetimbye ebisaati bya yere ebyenaalimu naye ejjinja erivuumye wali libadde nga njuki enjuki abantu bonna bagudde kababu okubuna emiwabo kubadde wali mafiya boosi amayinja bajja nago mu mabaafu oba mu ngoye amayinja gaba mu mpale muno oli bw'omwaba oyinza ogamba apakidde bindaazi bye kumbe babagalidde byakulwanyisa kakati asapoosa aba ava eno bw'ati asemberera ewali emmotoka ekibinja ky'abavubuka abangi bano bagaadi be abamukuuma bamanyi ki abawagizi baabwe ejjinja bulitandikidde likoonyaawo baani bano bantu baba bamuliko okubuna emiwobo andikidde bannaalumanya ne ssaalumanya bafunye ku mayinja okitegeera kati mu kudduka emisinde yesebo jjukira nti Alien Skin ayise ewabadde emmotoka ze kye bayita ekyekango tekimanya muzira adduse ewabadde emmotoka ze babadde bazisembezezza adduse kapaalo nga adduse paka ku poliisi bambi kati poliisi eno bwerabye ngeno waliyo akayooga abapoliisi ne bavaayo ne DPC waayo era olaba akatambi akatambula Alien Skin adduse n'agwa DPC mu kifuba amuwadde aga soga akobye nti ebe yegaseeko ow'empaale agamba ne bulayi okitegedde bulungi bana ebyembi bisekera munaasonyiwa ono omusasi ayina engeri gy'ekintu ekiri engeri gyakikubamu kuba kaakati bw'otunuulira ebintu bino tubadde tumanyi nti ekyali eyiganga kyakoma yiganga naye obusungu obuli mu kwolesebwa kwa Alien Skin naddala mu Eastern Uganda bungi bulaga bungi tujjugira Sage yali eyiganga baamukuba ekyamukubya abamu ku bo baagamba zaali ntalo z'aba NRM n'aba NRM abamu ne bagamba nti baamukuba kujjonkera kibiina ki National Unity Platform kati ekyo ne kibaawo kakati kweno Saga bizeemu ebyonotopu dansa babitusiza Uganda okuvira ddala Busoga okuvira ddala eri mu Mbamasaaba Embaale bagamba oyo omuvubuka yatuttira munnaffe okitegeera era ku luno byegamu ku mawulire agabadde gabongeesebwa nti ensonga lwaki bava mumukozeeko obulumbaganyi obufaananako bwebwe ekitegeeza bakyamuyinako obusungu bungi obutagambika kati kambuuze gundi sipiika abadde Anita Amongi Anita Amongi abaddeyo olukiiko lubadde lwaki gundi zaabwe beteekerateekera kalujjukira nti ba MP kampeyini zaabwe tezinnaggulwawo ziggulwawo nga 10 kati bo badde bagenze kukola ki abenaalemu bo bakuba enkuŋŋaana nga boobamanyi ebali mu kintu baba n'enkuŋŋaana zaabwe ne bapulinga crowds ez'enjawulo ne baleeta abayimbi emmere n'ebaawo abantu ne bakola ki ne babinuka amasejjere mbuuza sipiika abadde akimaki eyo sipiika tomanyi nti sipiika abadde alwanira kyakuba ssenga wa Busoga senga wa Busoga atya olutalo olubaddewo wakati wa maama Kadaga ne sipiika senga kifo ebyatandikira luli nga bakyalwanira ekyokubeera ba deputy ba president mbuuliza omuntu ali eyo kino ekya SEC kyali NECSEC omukulu baamukuba kati wano e Busoga n'okubeera senga bakironda njagala omutangaazi okubeera senga
anti alina okubeeka kaati kako atya reason being nti omuntu yenna buli waabeera mu kifo ekinene ng'ekyo kuba kati deputy president wa Museveni yakulira abakyala mu Uganda bonna ab'enaali yes alina okutuuka mu buli region n'okubalaga nti wendi ate omukyala ono Kadaga bw'omutunuulira right honorable omulaba ng'ayagala kwagaagala politikali era y'ensonga lwaki abamukuba mu ttooki bagamba omukyala ono yandiba ne ambitions gwange nnene omukyala ono speaker so kati akozesa positions zino z'alina okukungakunga baatuulamu ekyaseeke okutuukira ddala mu regions ez'enjawulo kati Busoga wano abadde asiisiddewo nnyo initially yagendangayo reason being nti yali alina okuba kakuyege omukyala gwe yali avuganya naye yali w'amaanyi mwenaaleemu ate nga w'amaanyi nnyo mu Busoga kati ebimu ku bimuleetera ate okusiisira ennyo mu Busoga nti ne bbaawe waava bbaawe yafunye amuvuganya Hashim Magogo tayina nga yewe batamuvuganyizza okitegeera so kakati bali mu Busoga omwo bakolamu egundi ez'enjawulo enkuŋŋaana ez'enjawulo kati olukuŋŋaana Alien Skin yabadde omuyimbi infact yabadde omuyimbi omukulu ku lukuŋŋaana luno babadde bakubi so Abasoga bamulese bulungi nnyo n'apafoominga bamukataaganyizza ng'era kye baamukola egundi ebiganda bageze omukulu agenze bo ne bakuba ye bamugera amaze okupafoominga ndowooza banyumirwa nnyo musiki we kati omukulu abadde wa ono yamuyise bw'anaakugabula emmere bw'amala bulungi nnyo okugabula emmere ogiridde ofundukudde ate n'omala akugabudde n'otandika omusabula kati omukulu amala obbagabula musiki fuga abaana abawala ne bawanika amabeere ennyolo abaana ne balyoka bamunyigira ku zina ennyimba guno omwaka ate bw'amala obbagabula oluvutu lw'omuziki munange ne bamubonereza ne bamukangavvula yeye enkangavvula y'Abasoga so Alien Skin awunya atya bwadduse Mukama amuyambye poliisi tebadde wala n'agamba ebitongole ebikuuma ddembe be bagezezzaako okugombolola ekibinja ky'abavubuka bano ababadde beesomye abadde bakaawa okukira omususa okumunywa obupiipipi so bw'atuuse mu kifo bulunzi olaba nga mafiya boss akkakkanye nasse ebikkowe okitegeera era n'akakoola kabaddemu mu ttama seriously naye ng'akeerabidde nti alina okukagaaya bambi amaze kukakkana n'alyoka akaziba obwenkulu enzonabanzeemu okukagaaya ne ng'amafiya boosi bambi awonye bambi okitegeera so embeera mwatambulira ya bunkenke naye ekituufu kiri nti Alien Skin yandibadde yeewaamuko ku budde mu kupafoominga mu Eastern Uganda abaleke oba si kyo bano baba baagala Alien Skin apafoominge kuba bagendera okuyimba naawe tagenda simanyi bino bamubuukinze agenda kuyimbira mu nkuŋŋaana z'ab'enaali mulaba bamuteekeko security bamuteekeko ba bodyguard ey'amaanyi ddala oba bamilitale otherwise ekyatuukawo luli n'afuna sigida egundi eyiganga omulundi guno ayitidde watono okuddamu okulabika nti afuna laama bambi so abasajja be bagezezza ku luno bakoze omulimu nina abasajja benda kabadya bamudoogo oba baali bakkuse bikoola nabo baasaasaananga busaasaanyi babbabu naye ku luno abasekulite bamba babaddeko balabidde ddala ndabyawo nga bamubikka bwe bati nga ye ali wakati bw'ati ne ŋŋamba bambi beebale era bagibenda byabameze enkufu kuba kati omuyimbi omwana oyo omulaba Alien erimu ebizigiro bambi omulaba bambi ng'atunulanga ekyewonziira ne nga bambi Alien yeetaaga omwongeza ssente omuvubuka oyo akoze mmoze magumba akoze so
so ono wakanyama ono anyirira ennyo ono omusajja omukulukulu ono aliwa Julius ono Kibulamu oyinza ogamba emafiya boosi bapika obunyama wakawambwa atajjayo bulungi kino sitabu obadde oyagala gye atya alina okuteekawo omusajja wattu magumba kibadde kizibu nnyo tebibadde byangu obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo so mafia boss mulabye nga gamubuguma mafia boss mulabye aseka naye nga tebivaayo magye mu lukufu so mbere zifaananako bwezi tonze nsaba bali ku ttiimu ya mafia boss bamwongere obukuumi abamutwala okupafominga tebasobola kumuwa security tagenda mafia boss abyesonyiwa omuntu mbyokusa mwana ali talented bwatyo kuba bano bonna abadde ebifujjo abadde abejjako dda nga tewakyali bwafujjo mu mbeera ezifaananako bwe zityo mafia boss yeetaaga security otherwise asooke yeesonyiwa Eastern Uganda eyo busoga abaleke n'ebivulu asobola okubireka nekintu n'asooka n'akirekamu kuba abantu banyiivu abantu si basanyufu ganja kankuleke twesisinkane wali kale so ebigambo ebito bibiri Alien Skin bamufudde akagoma wali mu Eastern Region jjukira nti mwana ono top dance yafa yaleka ebibuzo bingi abantu ab'embaale ne baba nga bagamba nti Alien Skin ajja kubeera nti akisasulira kanyama we Babu okusinziira ku mwana oyo yafa agamba Babu yamutwala ne bamukuba ne bamutta ab'embaale era nina TikTok accounts ezimu oba TikTok videos zendaba nga beewera bagamba ketulira ba Alien Skin eno ali kajjuutuka it was lw'ennaku lwakusatu bebe yayitako embaale eyo still ne bamubuuza ku nsonga za Alien Skin n'abanyonnyola n'abagamba omwana yeeyogerera ani yatta ani yamukuba yali Babu lwaki amaanyi mugateeka ku Alien Skin nga bo bagamba ono yali kanyama we era nga buli kimu akikola in favor of Alien Skin ab'embaale bo bagamba tebagenda kusonyiwa era olaba abadde ejjinja nga musasi wange wagambye nti oluguudo lwe lumu ne bajja olw'obusungu obungi mulimu abantu abava embaale abakolera omu jjinja ne beegattagatta Alien Skin wamaze okubeera nti apafominga ate ne bamulumba bamutuuseko obulumbaganyi era senga ndowooza poliisi tebaddeewo Alien Skin zandibadde embuyaga esikunta naye ne poliisi abantu nga mubawo obukuumi beerawo nnyo kuba ndabye abavubuka nga bangi baddukira mu bikoosi gwe gusose n'obbalaba abavubuka bwe batyo Alien Skin bajja mutuusaako obulabe Alien Skin ndowooza embaale ewandireseeyo balina obusungu bungi bakwetikka nti gwe yali mwenye gwe yali omunene mu kintu kino Babu tebamumanyi bo balaba ggwe guli public figure bagamba oli yali akolera ggwe kati bwe busungu bwe balina era obalaba badde bakutta amayinja amanene bwe gati naye nga ttiimu ya security mwere kubeera nti ate mukola omulimu gwammwe Alien Skin n'abanga ava mannyo g'empologoma bwe bitono we biri katole wajja bigera okubeera nti biggwera Alien Skin yeetaaga obukuumi obw'amaanyi n'okuyimba ebintu ebyo okutali security ndowooza yandibirese nabino ebyokutambula ekiro yandibirese bwe twogerera bakanyama abaali bakanyama be ab'enjawulo bamuvaako abamu bali mu makomera babakwata nsonga za butemu n'ebirala bingi obubbi kakati awo nno simala gye genda bbeera nga bikomera mukutu gwa Megaton muzere Megaton gemannya tukuweereza kwera ddala information mu nsonga yonna etambula ekiba kiguddewo ne tuba nga tukikuweera ddala bulungi nnyo omukulu ogamba ndi bulungi olubadde ndi wano ndi Soroti eno waliwo akafundimu wano ka kandigito ngezaako okwebaka naye nze okwebakira mu bifo
nako kukaluba mbandooza lwaki waliwo ekisolo ekinajja nakirya. Owaye nga mulabye. Kampala egamba ki? Kampala nnungi. Ki ekibadde Jinja? Ekibadde Jinja? Were Jinja bingi babadde maama Anita Amongo awo. Era ng'enkola yaabwe bweri abadde omanyisa za campaign. Kati campaign ye nga bw'omumanyi yatambula akwajja agenda mu maaso naye lwakuba nti ate wa maama Anita Amongo si gye mbadde. Nze ndiye ne waffe ku projekiti yaffe empya gye twagguddewo. Unstoppable. Ekulirwa muganda waffe Moses Sali. Bebe. Omumanyi nga Bebe Cool. Tuli eno tiimu nnene nnyo era ndowooza ebintu bira trendinga ku social media kati. So kontwaleko ewa Alien Skin. Alien Skin ki ekimukubizza? Alien Skin tewali amukubye naye waliwo efujja erigezezzaako okumukubwako. Omwenye abaana baayiga okukasuka amayinja ennaku zino. Kaakati ate jjukira Alien Skin yadde awerekedde omuntu aliko kwerinzi. Omanyi abasoga abo Maama Kadaaga engeri gye bamuyisaamu ku gundi wali egundi nga bamulonda balonda Seeke ne Meeke wali Ekkololo. Ate ng'asalawo nnyo. Ate nga bamaama babiri abaafunamu okusoowagana baalwanamuuko. Okulwana okw'ekikulu era kwaba maama Anita Amongo ne maama Kadaaga. Kakati twesanze mu mbeera oba beesanze mu mbeera nga maama Anita Amongo azzeeko e Busoga. Ate wa maama Kadaaga ate abantu bangi nnyo abavubuka bangi nnyo bakkiririza nnyo maama Kadaaga. Kyakoba kye bagenda nakyo. Yakoba kye bakoba. Kakati somehow baafunyeemu embeera y'okugamba nti ono ate atulumbye n'eno. Okitegeera? Baalitaddewo embeera ya ono atulumbye n'eno. Kakati obusungu ne babumalira ku Alien Skin kubanga Alien Skin yabaddewo omwangu awo ow'okubiri. Jjukira kati ye Alien Skin aze n'abakuba endongo nga nnyingi nnyo nga bw'omumanyi. Kati mu kusimbuka awo bagende kubanga galina okubeererayo. Amayinja ne gayitaayitamu awo naye tegabadde mangi era gayiseeyiseemu. Era olweddi nabo gye babadde bamanyi nti bazze mu kifo si kya bulijjo ne bayitamu. Naye twaba tutegeeza abaana b'Ejjinja Bugembe gundi Nayiga nga twatugende balina okutegeera nti bino ebintu by'obufuzi bino biraba. Yeetaaga okugendamu ng'olina amagezi era bw'oba totegeera bannange tubadde tusaba abantu abatategeera ebyobufuzi babiveemu. Ebyobufuzi abantu bagezi, ebyobufuzi biringa kukuba bikonde. Olina okwepimira, olina okutegeera nti omuzannyo gw'ebyobufuzi gutta n'okutta gulinga bikonde. Muzannyo mubi nnyo. Omuzannyo gw'ebyobufuzi gulinga muzannyo gwa bikonde. Kazannyo oyinza okufiira mu ring naye ate tewabaawo gy'owaaba. Tewabaawo gy'owaaba. So kakati kazannyo bwe kati oyinza okukuba omuntu ejjinja n'omukola ki? Omutta. Ekitegeera mu mbeera efaana bw'etyo. Ekirala abaana tebalaba kutesitinga ku lutalo olutuufu. Balitegeera entalo ze twalwana ng'edda bajja kutegeera nti entalo si nnungi. Abasajja baffe bangi baafa mu ntalo ezo ez'ekisiru, Tadiasi, ba AK-47, abantu nga ba rediyo, Mboze rediyo. Violence tufiiriddwa abantu ab'enkizo bwe batyo. N'abaana abalala bangi okitegeera abamanyiddwa n'abatamanyiddwa. Kati waliwo omwana etufaako awo bali babidadaamize ku mapeesa. Violence naawe abantu baatuggyemu alina abantu bangi baatuggyemu wano violence oyo. Owuga nti ekintu bwe kiba nga oli bw'abatakwatagana nange tulina okukola ki? Naye Jinja ng'atabuse ndabye ebibinja by'abaana nga bagoba bannange. Omanyi Jinja eyo alina ekitole. Jinja oyo omulabe alimu abavubuka bangi nnyo abatalina mirimu bali mabukajjo. Ekyokubiri
ate ebikajjo era abantu bakulu be babirima abavubuka tebagala lima bikajjo tebagala kulima biri eno mu kibuga gye bitawanyiza abantu bali mu kibuga Jinja is full of youth abatamanyi kiddaku abatamanyi kyakukola jjuke balina embeera awo gye bakavaamu awo wakati kati awo kati bakuze ate ne okusoma kwennyini kutono mbalabe bawuliganizi bangi kuwandiika erinnya lye ng'atuuka ku ssomero okitegeera omwana omusoma nayiga erinnya lye ng'atuuka essomero ng'akolawo omudaala gwa capati emisana abalimba nti ali ku capati ekiro aba mukambwe ennyo kitegeera nga banyugunya bantu so Jinja ate si Jinja yokka naye Jinja nogira ddala paka Iganga bazibu nnyo abo era abaana b'Iganga abo ffe twayiseewo okwo nga tugenda mu bino byaffe byandisitokebo naye gwe balaba era ffe kambwemu okitegeera era ne twayimiriddewo awo twagenze bugenzi naye nga kugamba kikengezaako okugamba nebakubadde babadde ku pulaani yaffe naye kikengezaako okugamba nti abavubuka bangi balowooza nti embeera gye bali mu gavumenti gyegikoze egibataddemu buli muntu yenna gwe balaba nga yeetereesegana gavumenti bakulabanga sireeti okyekkira bo balowooza nti bano be batulumya enjala bano be batulumisa ssente bano be batulumya obwavu naki naye bwe wange obwavu nga bw'omanyi obwavu bwonna buviira ddala ku bwennyini bwo si bakulembeze bano babbye ssente balinga ki babbe ssente bazimbye ebizimbe abaana baye tebasomera muno era omusajja agenda n'akugamba ssente ze yabba ne baba teyandizidde okusinziira ku mutwe gwe wandibali zonna weza zisanga ssente ezo bazissa naye waliwo abantu abamu nga ssente ezo ne bebatandizidde era teyandizidde kale mwami Obote kankuleke nina mulala gwe njagala mwenna njagala bayisaamu ndabe embeera nga weebadde webale okuba nti oweereza bannayuganda naye twagala ng'abasibula nze jawo okubategeeza nti tuli ku kampeyini ya Unstoppable nti Unstoppable eno twagala abavubuka lwalabyeko ku muvuko owa gundi ng'ali owanuupu ng'ali ku pulatifomu ya gundi ya NRM ng'agezaako okugira okunnyonnyola era ffe tubagamba abantu nti tetulinda buzibu na muntu mulala yenna tetwagala ekintu kimu pulatifomu weeri ye mwogere ensonga ze mwagala oba oli awo gavumenti neziwulira nekola ekyo kyerina okukola kubanga twagala Uganda eyawamu tetwagala kweyawulamu tetwagala kulwanagana kalowazanyuka byabufuzi kazanyo ka bwongo oba totegeera bulungi bikumutwe tokakola ki tokesembereza kale